alowooza nti abantu bitambula bulungi naye ebintu bitambula bulungi. Okay. Kyovula bannuma Ssaabasajja ku kutu. Okay. Nga mugamba nti Ssaabasajja estate ya kitaawo eggwaawo. Naye nga bagifunamu bali bameka? Bali bataano. Bali bataano. Yamba boggolako yogerako baako kyoyogera ebintu bitereere. Ssaabasajja muganda wange sikuweebuula sikutyoboola abapakasi be wakwasa omulimu gw'okulabirira baganda bo beegatta ne baganda bo bataano ebintu bya kitammwe byonna babirya okubimalawo nga bali beeyaguza lujjo. Mpulira Mulangira. Olaba n'ennyumba mwe bazalira Ssaabasajja eya Muteesa Makindye waliwo eyagitwala Wasajja yagitwala lwaki neekukuuta n'agizimbamu ebyayagala amaka agatata waabwe kati bakyalina we babeera. Ssaabasajja Ssekabaka yazaala abaana 24 abagabana bali bataano. Ekyogamba kya buntu bulamu. No. Ssaabasajja era tebabimuteeka tabimanyi. Nze natya okubanga Ssaabasajja tamanyi ebintu ebyo. Ng'abantu babba ebintu byabwe naye bamubba tamanyi. Abantu ebintu babibbye babimalawo baganda bo beeryankuta. Abalwadde bali bubi. Ate nge era njagala nnyo n'alinnya w'ekibulala Dina Kigga kuba ye muwala mukulu w'amaanyi ayingire mu nsonga ze. Agende alabe mwannyina oba atuule ne banne bakikoleko. Kati ekikwewuunyisa abantu abataano bafutubadde ku bantu 24. Owulira? Mpulira bulungi. Nabasisinkana era be nasisinkanako be nalabako abantu 17 ne bagamba tugenda kuwaaba. Ne nga mugenda kuwaabiraani. Titugenda kuwaabira Ssaabasajja. Ne bagamba mulaluse mubadde mutya. Kubanga mwe munaawaaba ab'ennyumba talina gwajja kuwa authority kukola ku kintu ekyo. Ye kennyini yajja okukola ki? Ne ngamba nze nja muluma kutu. Agonjoola ebizibu abataliwo yes. Kubanga ye mukulu kati yalina okugonjoola ensonga eno. Ssaabasajja be wakwasa omulimu gw'okulabirira bannaabwe tebalabirirwa. Baani abo osobola okubamenya abantu ne babamanya? Bakumenyere? Yes, obamenya abagize abaleetedde bannaabwe abagiza bannaabwe kulitala. Badde njagala. Yes, nsooke nkumenyere bonna nkubulire n'abafuuse ekizibu. Obudde tubulina. Yes, Mulangira. Obudde weebuli. Okay. Kanoonye. Kogirese ensonga eyo. Tugigirewo ddala. Abaana ba Muteesa asooka omumanyi ye Kiweewa Luswata. Yes. Oyo ebyamutuukako naye n'okumuziika baali bagaana omumuziika mu masiro. Oyo naye bye yayitamu n'abaana be bayitamu toyagala kumanya. Prince Robert Masamba Kimera oyina omumanyi wali omulabyeko? Sijja kulimba. Beera sinnungi. Owookusatu omulangira David Francis Suuna Kayima omumanyi? Mwana wa Muteesa. Owookuna Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yali yaddeko. Owookutaano omulangira Frederick Wampamba Suuna omumanyi? Simulangira wa Ngoma. Ow'omukaaga omulangira Henry Kalemeera omumanyi wali omulabyeko? Oyo mulya naye simulabangako. Ow'omusanvu omulangira George Michael Ndawula mumanyi? Yaluwa oyo omumanyi wamumanyirawo? Yani? Si ono. Oyo nga yeetunda nnyo. Oyo naye talina bwali. Aneelimba kaaba.
tayira bwali wanatuuka n'okubuuza omukulu ate bw'atuuka eyo mu ebyo nga mulangira mulamba kikutegeeza tayimiridde. Omulangira Joseph Ndawula oyo tumumaze. Omulangira Joseph Ndawula oyo gwe mmanyi Joseph Ndawula gwe mmanyi. Ow'omwenda omulangira Richard Walugembe bamweyana omumanyi. Omulangira Katabaazi Mukalu Kidi muwulira oyo omuwulira yesebo naye omulaba ali atya. Omulangira Patrick Nakibinge omumanyi muwulira naye bana bamuteesa oyo muwulira. Omulangira Daudi Goloba omumanyi muwulira. Omulangira Herbert Kateregga omumanyi. Omulangira Frederick Mawanda Mutebi oyo muwulira. Omuwulira yesebo abo nanyogera bana bani bamuteesa. Prince Omulangira Daudi Kintu Wasajja oyo mumanyi. ono aliko akabuuza naye yafutubadde ku banne y'omu kwabo kakati. Kasujjurubinga yagamba simulangira takolanga mukolo gwonna baka twabulaba ate ne byempuliririza ddala kati okuzaalibwa kwe nkumanyi. Ono nina baloga okuzaalibwa kwabwe nkumanyi. N'aba programu ndala. Okuzaalibwa kwono nina baloga mbimanyi ebikwata ku bano abafutubadde ku bannaabo. Biriko ebibuuzo. Biriko ebibuuza. Bebaali badde abavunaaniriza abakwata ku bannaabwe nga baba. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Omuzadde naali eyo abadde yeebuuza wa gy'ogenda okutwala omwana wo asomesebwe, ayigirizibwe, abangulwe, ateekebweteekebwe, ssaako n'okuteekerateekera ebiseera bye eby'omu maaso ebyenjigiriza ku ssomero eriri ku musingi ogw'omutindo ate era ogwa waggulu. Ekyokuddamu kye nkuleetedde nkwanjulira aba Rahman Nursery and Primary School. Rahman Nursery and Primary School ssomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ab'eggwanga lyattu Uganda. Lisangibwa Nsangi e Katereke okukirira ku police station ey'Ensangi. Essomero ojja kubeera ng'oliraba. Essomero lino lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo. Abasomesa be babatendeke ababanguddwa ate era bateekeddwateekeddwa obulungi ennyo okusomesa, okubangula n'okuyigiriza abaana b'eggwanga lyattu Uganda. Abaana basomesebwa amasomero gonna nga curriculum bweri ate era ne bayita ebyo byonna biba bibaweereddwa buli mwaka. Abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu bakolera ddala bulungi nnyo mwanattu. Ate essomero lifa ku bitone by'abaana bonna. Ebyemizannyo babiteekako nnyo essira, gamba ng'omupiira, okubaka, basketball, okuwuga n'emizannyo gyonna. Essomero lino gazi bulungi, litudde ku bugazi obusoba mu yiika ennamba, ekisobozesa abaana bano okubeera nga beetaaya ssaako n'okuzannya n'okunyumirwa obulamu. Essomero ebyokwerinda biri gulugulu anti CCTV cameras bazirina ate era n'abakuumi weebali. Essomero lya kisulo wamu n'abo abava ebweru, abava ewala emmotoka weeziri, era osobola okukwatagana bulungi nnyo n'essomero okubeera nga enteekateeka eyo ekutuukako. Abaana baliisibwa emmere ennungi ate era ne bayigirizibwa
empisa ezo zennyini ezisaanidde. Essomero lino lyesigamiziddwa ku musingi ogw'enzikiriza ate era nga tebaboola yadde okusosola omwana mu ddiini ye. Ebyo byonna ebibasobozesa okubeera close ne Katonda weebiri. Balina computer laboratory ate era abaana beenyigira mu ebyo ebibagasa era bateekerateekera abaana b'eggwanga lyettu Uganda okubeera nga bagenda beera ba mugaso eri ensi n'okugonjoola ebizibu byonna. Essomero lino lisikiringa n'abaana mu by'emikono kwegamba omwana agenda ofuluma primary ng'era alina ekintu ekyenjawulo kyagenda okugatta ku nnyaffe Uganda. Fees zisoboka n'ekibanja mpola bakikkiriza, administration ngumiikiriza ate era nabo bazadde era bakkiriza nti musobola okubeera nga mubangula omwana mwenna, omwana tomutuuza waka lwa fees kubula oba ki. Mutwale mu Rahma Nursery and Primary School osobola okubeera nga obatuukira ku nnamba z'essimu ezo okubeera nga osobozesa omwana wo okufuna obuyigirize obwennyini obugwanidde. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera eddwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Kale abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya tubaaniriza mwebale kutugobera n'otuwa obubaka Happy New Year. Twongera okubaagaliza omwaka 2025 ogujjudde essanyu, emirembe n'ebisoomooza kuba nabyo mbibasabira olw'ensonga bye bitufuula oba bye bitwoleka nti ddala kituufu tukuze era tusajja kudde. So siyinza kubasabira birungi byokka naye mbasabira n'ebisoomooza bye musobola okwaŋŋanga era bitwoleka nti oba tusobola okubeera nga tusajjakula n'okubeera nga twetereza. Yeno Uganda ey'enkya kabona mawanga, nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Buli bwolaba omulangira Asadu bamweyano otegera butegeeza essaawa yakwogerera ku kizigo, ye mulangira antegeeza nti ye talina history mu Bwakabaka bwa Buganda. Era buli bw'omulaba essaawa eba yakwogera ebyo ebintu abamu bye batya okwogera naye ng'ate yagaba mazima omutali yadde bukuusa, omutali kuvola, omutali kuwemula na kumukola bigambo bakuweebuula bantu. Naye twogera ku ezo ensonga ezigenda okutwala Buganda mu maaso. Ze twatandise nadde okulaba nti zatandise administration y'emmengo okubeera nga eribaako enkyukakyuka zeekola mu ntambuza y'emirimu. Emabegako abantu abakulu babadde tebasobola na kwanjula bajjajja abataka b'obusolya ku mikolo egimu. Naye kati buli ggulire lyendaba ku terefayina gye mbadde ndudde okulaba enkyukakyuka nziraba. Era bannaffe abagobera emikutu gino oba omukutu guno mutegeere nti tetuliiwo ku lwa bulabe oba lwa kusaanyawo Buganda, tuliwo lwa kutereeza. Yensonga lwaki ebirungi tubyogerako ne tubireeta abantu ne babitegeerera ne babimanya. So kikulu nnyo okumanya nti tetuliiwo kumalawo Buganda, twagala etereere eddireyo ddala
eri bajjajjaffe mu kitibwa kya Buganda ey'okugamba nti ffenna twesiimye nnyo olwa Buganda era okuva edda n'edda tuli ku ntikko. So ebigendererwa bya programu zino kuba kusomesa, okuyigiriza n'okuwabula abantu sako n'okutereeza ebyo ebiba bisobye ebimu kuba waliwo betasobola kuteeka ku kamera nti ebya tracks ebimu bibaamu netugamba bino byaffe bya mu kisenge saako okujja okusomesa ennono empisa obulombolombo n'obuwangwa era nzikiriza abazze bagobera omukutu guno bingi bye muzze muyiga ebikwata ku nyaffe Buganda ne tubasomesa so tetucriticizing kyokka no ne educative programs zemuzira nti no inatambula bwete ekyo kinakolewa bwekiti ab'ekika kino mukola kino okusomesa abaana n'abazzukulu abatategera bintu ebyo era Uganda ey'enkyo omwaka guno 2025 ejja kugenda mu maaso ne kaweefube waayo ow'okwongera okukola omulimu ogwo okunnyonnyoka ensonga ezitukwatako nga abaana ba Buganda. Kale ye programu y'okubiri y'okuba torch mu mwaka 2024 mwaka gwa Buganda 2024 eri yasembayo yes tuchakuba analysis muguli then enaddako jja kumpa byosuubira mu guno 2025 so kye kitundu ekyokubiri kasooke mpe mukadde wange omulangira bamweyana Asad abalamuseeko ate emboozi egwa Makerena jjajja nkwaniriza nyamu no beebuza ki muyita jjajja olumu nkikola lwa nsobi wali we tutera okutuula bajjajja w'Embasa bakakalubiza emirimu kati kyatukwata naye nga mu kituufu mulangira olumu kiyitira jjajja lwa awantu we tutera okubasanga okakalabya emirimu bonna buli omwali otumuyita jjajja. Omanyi empogola wekuweera woginyigira n'ekuwa osusiza yesebo nawe oli jjajja jjajja wa bika bingi kati kwogera ku jjajja ki kasita omwana wa azaala oba oli jjajja yes baguli kasita obaako abantu b'okulembera mu Mutuba oba mu Lunyiriri oba jjajja yes sirina mu Lunyiriri lw'enkulembera oba Mutuba ndi jjajja nnyo oli mutuufu ate okumanya ndi jjajja nnyo nina jjajja wa Ssaabasajja ate ndi muganda we Ssaabasajja oli muganda we kati ebyo byonna ndowooza obiwulira ebitiibwa ntolako butoozi nendekaawo abasobola okubinnyonnyola obulungi n'obinnyonnyoka be babitegeera. Namusiza ku bagoberezi baffe aba Uganda ey'enkya mukadde wa erinnya omulangira bamweyana Asad Katikkiro Emeritus ow'ekibulala Musingo. Yes. Katikkiro nagamba Emeritus tawummula omulimu nkyaliko naye ebimu ebiri agent byesibeerako. Okay. Nowonera nkola mulimu gwa kibulala ate gwange nze nyina gye ngutwala ye yammangula n'ensomesa. Yes. Soka njagala okwebaza abazzukulu bajjajja bannayuganda abali mu Buganda ne mu nsi ez'ebweru okujjumbira omukutu Uganda ey'enkya. Yes. Uganda ey'enkya eriwo kuyigiriza na kubalabula akabi akajja mu maaso. Mugende mu Uganda ey'enkya nga muli muki nga muli mulaala. Yes. Bwe munagana okuwuliza Uganda ey'enkya mwetegeka okugenda mu Uganda ey'enkya nga muli mu bizibu na kukaaba. Naye kati ffe bagamba kubagulizaako. Yes. Oyagala wambazi. Oyagala wambazi. Kati ffe tubabagulizaako tubagambe nti muyingire Uganda ey'enkya nga muli abantu abeesiimi abatajja kusanga buzibu. Weewaawo. Ye mukadde waffe omulangira bamweyana Asad. Mukadde nkankutandise ku nsonga ezimu ze tutakwatako mu programu yasembayo. Ekimu ekyakola amawulire kyekyali ekya abaana bayita ku mitimbagano egyo n'omuli muganda wange Fred Kajubirumbuye eyakiteekawo nti Kabaka ali mu buwambe. Kabaka waliwo abaali baluse olukwa okumutemula era byonna twabiraba emyezi gyawerera ddala ekyaleetera n'abaana ba Buganda bonna emitala w'amayanja ne kuno okwegugunga ne baga bwe bibeera bwe bityo omutanda akomewo
era ddaaki eggwanga ly'e Namibia akaliro ne kali sukkako era bajjajja abataka b'obusolya ne beesitula nabo okugenda okukebera ku beene waayitambale n'akomezebwawo. Mba nkoze ensobi okugamba nti waliwo olukwe lw'okutemula oba mbeera ku kituufu gwampabula neyanze ekisooka omutanda bw'aba addugadde amateeka g'eggwanga Buganda gagamba kumujjanjabira wano kyekisooka munono kabaka ajjanjabirwa wa obulwadde ate bubeera nga bususse ne bwe buba bususse tewaliwo omusawo atasobola kulinnya nnyonyi kujja wano ate tewali nsimbi ze tutalina kukolaki ebyo byonna byeyogera bituufu era ekyasitula abataka ba Buganda okugenda e Namibia kwali kumala kumanya ku lukwe olw'ekutemula Ssaabasajja bwe baamanya nti nannyini nsi ali mu bulabe baali balina kukwata ag'omu buto n'ag'omu bukadde bayolekere e Namibia. Olukwe lw'okumutta ddo lwaliwo naye n'alukola ki n'alusimattuka. Ebyo bitegeerwa bulungi, bitegeerwa ategeera era bitegeerwa amanyi. Omuntu yenna atategeera nti kabaka yali ali mu bulabe obutabangawo yasobola okugamba nti abataka bakola nsobi okugenda. Ate omutaka tomusuubira nti atambula nga ggwe bw'olowooza. Omutaka atambula aluŋŋamiziddwa. Olukiiko lwali lwa abataka olwatuula abataka 52 ne bagamba nti kusinziira ku mbeera eriwo n'abalungamye baffe kye bagamba omutanda agenda kufiira e Namibia mu malwaliro gonna mu buli kimu kyonna ate nga n'agava eri tolowooza nti omutaka bw'abeera wano ng'ali Buganda nti tasobola kuwuliza Namibia oba America oba Germany aba awuliza alina empulirizo emubuulira. Kati abataka bwe bawuliriza nti nno omutanda ali mu mbeera mbi baali balina kulinnyirawo. Kabaka olukwe olwali olw'okumusaanyizaawo e Namibia abataka be baalusaanyaawo. Amawulire mwali mugafunye butereevu. Omanyi omuntu yenna bw'oba ofuna amawulire nga malungi ng'olina woogajja naddala ag'ennono oteekwa okugeeyambisa mu budde bwago. Bani abaali emabega w'okutemula abaali baagala okutemula Ssaabasajja Kabaka omwaka oguwedde? Kakati kankubooze gw'otamanyi ani yatwala Ssaabasajja Namibia? Ani yamutwalayo? Simanyi mawulire ago sikola mu Bwakabaka bwa Buganda. Ati kakati bannamawulire mwino we mwekweka ne mugamba mbu oyagala okuwona omusango ogamba mbu abamutwalayo nange sabamanya bulungi ne bagamba jjajja abamutwalayo ekikundeesa ggwe olina information obadde mu administration era kyovola ebibuuzo byonna mbyolekeza ggwe bani abaali baagala okutemula beene? Abaali baagala abaali mu lukwe olwa baŋŋamba mbu ne Mukuumaddamula yalimu mbu naye nze nange sirina bwe nkikakasiza kugamba nti yali wano kubanga ye yamutwala eyo. Ate abantu bagamba bamutwala eyo be baali mu lukwe lw'okumukola lw'okumusaanyaawo. Naye kati bw'abanga teyali mu lukwe lw'okumusaanyaawo yali badde avaayo nannyonnyola eggwanga. Kubanga Ssaabasajja olwava Namibia ne bagamba mulwadde nnyo muyi tasobola kubeera bulungi, tasobola na kutambula wadde okulaba abasawo, ate eddakiika emu ne tumulengera ekyotera gwe bagamba nti ali bubi. Kati omuntu eyali omuyi atasobola na kulaba bantu ne speech n'asobola okugisoma ku matikkira. Kati ebyo nabyo byetaaga okwetegereza, byetaaga okufaako ennyo. Omuntu n'akakasa ensonga n'agiraba nti kino bwe kiti ne bwe kiti. Ssaabasajja ebintu bingi nnyo ebimuguddeko. Ssaabasajja teriyo bw'aba atambula kimanyika. Okumutwala Namibia tekyamanyika. Ffe twayita mu nsonda zaffe enneekusifu ne tumanya nti ali Namibia. Kati oŋŋamba otya nti tewaliwo olukwe lwakumuwambe era akyali mbuwambe. Nakugamba Ssaabasajja kasita okwata ku nkuluze, kasita okwata ku byalo bya Ssaabasajja, Katikkiro wa Ssaabasajja, kasita okwata ku Katikkiro w'ekkooti w'eddiiro nga gw'oyogera buli kimu, Ssaabasajja oba omaze omuwamba. N'essaawa eno we twogerera akyali mu buwambe.
ali okujjako ng'abwejjeemu bajjajja bataka yetaasa simwa balina okumutaasa ife tumulika era kati olaba tuli mu kuki ovuve Namibia kati tumufata nnyayo tetukyamuganya muntu yenna amubuzaamu zeeno tumutwala wayina kugenda. Abakulu baali baagala ki ekyali emabega oba n'ekigendererwa ekyokutemula Ssaabasajja Kabaka nga olubafunemu ki? Anti okutemula kiwulikika bubi era omuntu bw'akiwulira naye abantu bangi baagala okutemula abantu nga balina ebigendererwa byabwe nga gwe tomanyi ate oba baŋŋamba nti waliwo ne yali amaze okupimisa ebyambalo ettake nga amaze okupima agamba nze njiyingiramu ayinza okuba nga yoyo yali mu lukwe lw'okusaanyawo Ssaabasajja nga bano abalala baali bayambako muyamba oba nga tebaabiriimu nabo baali mu kuyamba. Byambalo ki ate ebyo? Ebyambalwa nga Ssaabasajja omujja kati nze empulirizo ngiina ng'oli amaze n'okupimisa ebyambalo agamba nze nzirako nze Kabaka addako ng'ateredde. Kati bano basajja atulinza okuba baali bakola n'ebintu bye bakola nga tebamanyi nti eno waliyo ate omulala yeeteekateeka. Ebintu bya Buganda byetaaga ffe abatalina history. Abalina history tebasobola abatalina history tebasobola bitegeera ng'oli ava eri buvi ne bamubuulira miyase talina facts asobola okwogera ebintu byonna ne bamuggalira mu kaduuku nga tabirinaako ansa. Okugenda e Namibia olwoza twali tetuliiwo twalaba twali mu lukiiko mu Lubiri nga Ssaabasajja tumulaba tali mu mbeera nnungi ne tuyita Kamalabyonna. Kamalabyonna n'atugamba allergy naye ayinza okuddamu n'akiyimirirako n'atugamba nti allergy yaluma Ssaabasajja tekikyakola kyafa kifu kyali kya bulimba allergy si ye yali amuluma. Kati omuntu yenna kati kankubula ekirungi nnyo omuntu ng'oli mu ntebe y'obuvunaanyizibwa okwogera amazima. Buli oyogera amazima ebintu byonna tebikugwira. Buli oyogera n'olimbalima julu n'oyogera kino neweefula kanaddibanga ogenda okumaliriza ng'ekintu kikulidde n'ekyotaakoze bakikuteekako. Katikkiro lwaki tumuvunaana ebintu bingi tubimuvunaana lwa nsonga egi ye Kamalabyonna. Ate Kamalabyonna ensobi gy'akola ebyakamala ayagala bikola nga ye ng'eggalo ssajja ne byatateekeddwa okukola n'abikola. Kyemuvunaana kyekimuvunaanyisa emisango gyonna buli kimu kiggwera ku ye yeeyita Kasujja yeeyita Kasujjulubinga buli nsonga yonna ekyo kyentegeeza kitegeeza aba atutte ebifo by'abali bwe baalikoledde n'atabawa mwagaanya awo aba akitutte. Kabaka bw'aba alwadde omwagaza kimuveeko mukwase Kasujja. Kasujja agambe nti bannange abasawo tewaliwo wana bamutwale ani ayinza okuvunaana. Recommendation yevewe ewa Kasujja kale ne bw'aba takoze gwe muyitemu waakiri mumugamba ayogere statement bwe tujja ovunaana naye ate gwe weefudde Kasujja. Kati alina okugumira akabaka bbi kagumya mugongo gukkiriza buli kifo kyonna okitwale kati gumya omugongo buli kiboko yonna ejja ekukola ki ekutuukeko. Ate era mumwebazaamu kino ensobi yalabika agenda agitege nti mukulaba okwammwe agenda kakkana kubanga yamanya nakkiriza ndi mupakasi. Ekyo bwe Kasa yakikkiriza awo tewakyalya amuvunaana kumanya nti mupakasi nakkiriza nti si ye Kabaka ow'ebweru tekiriiyo n'akyejjako. Era bwe ndiddamu okumuwuliza nga yeeyita Kabaka ow'ebweru nze muganda wa Ssaabasajja nze jjajja wa Ssaabasajja angenda kumulumba wa ambuulira ekimumweyisa. Nja kumusanga ku mukolo mubuuze yabeera ddi Kabaka ow'ebweru. Kabaka ow'ebweru yali Saapolo Kaggwa eyakyetuuma ku Dawudi Chwa ng'obuyinza abantu baganya omuwuliriza neyeetuma ekifo ekyo nti Kabaka ow'ebweru asobole okufuga abantu ng'era baganye. Kakati n'ono bw'anaaba alaba nga abantu baganye n'atandika okwefuula ekyo tujja kumuziba ku mulembe gwa Ssaabaka Dawudi Chwa tumanye nti n'ono naye muzibu afuuse ng'oli. Ennaku zino Ssaabasajja Kabaka bwe yakomawo obulamu mumulaba nga kati tugambe nti ali bulungi kuba twamulabye mu Lubiri e Mengo nga akomyewo si byayolesa mubiri. Ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda byonna bibadde byeraga buki bulungi mu bulwadde bwe
mu bulamu bwe bwe yabeerera mu kunyirira kwe ng'olabira ddala omwana wa Muteesa awedde. Naye mu kaseera kano bw'oba gwe olaba mu kaseera kano oyinza okugamba nti yoli wa covid siri ayolesa mubiri kati osobola okulaba n'omanya nti yaddeko ng'omubi omweru era kati tulina kyomugamba nange kenyini wendi kati ndya ettooke n'endimiringusa n'endimira gwe muganda we olabira ddala nga taratibu. Ani agwanidde okwebazibwa administration oba bajjajja abataka oba abazzukulu abava bonna ne basitula amaloboozi okubeera kw'abeene abantu babiri abateekeddwa okwebazibwa mu mbeera eno ya Ssaabasajja era addugadde okubeera kati ng'ali yadde abasooka bataka kubanga bebamanyi Buganda gyeri ne gyeraga abaddako bazzukulu ate administration abaweereza baali bamwagala ate bamwongezeeyo visa bali bamumanyime olwa press ey'abano kati oŋŋamba otya nti abo beebaza so tolina kyoyinza kwebaza ku Katikkiro ne banne bawo Wasajja okujjako nga bazze ne beetondera Obuganda ne bavuga nti bannange twakola nsobi okukola kino na kino tetwali mu bugendere twali tulowooza kino nga kiri kino naye bakyekola ki kwenkangabiriza ng'obusera gwe bwokezza tibuntuuse wenkola ki wenjagala kakati abo kati bagamba otya nti balina kye baabo tujja basonyiwa tubagambe nti kale tubasonyiye nga bagamba nti embeera eri gye twateekawo bannange naffe twali tunoonya bulamu naye ate siffe tulina okukiboogerera era tetwamanya tebaatubuulirako oyinza otya okuddira Ssaabasajja omugye mu ggwanga lye nga abataka tebategedde olaba kisoboka mu nsi bw'oba tolina kigendererwa kirala wali kye bakwezi omuntu yenna buli wokola ekintu buli bwe bakuwa ensimbi n'ogana okulaga accountability bwe bakuyita omubbi guba gusinzaani laga ensaasaanya n'ennyingiza laga Ssaabasajja mulwadde lwaki okweka obulwadde bwe lwaki omukweka eri abannyini ye teri mpakasi alina buvunaanyizibwa ku Ssaabasajja teri mulangira alina buvunaanyizibwa ku Ssaabasajja nga bw'otali muntu alina buvunaanyizibwa mu kuwa Ssekabaka kintu Bwakabaka era bwe batabulina Obwakabaka bwamuweebwa kintu bwamuweebwa bataka era be balina obuvunaanyizibwa era naye balina okutuula nabo ne babaako tebagamba egandeddeko nkikivula buli kaseera mugamba Ssaabasajja kwata ensonga yanguya leeta omuntu gw'owulira omulungi Ssemakokiro yalagwa Obuganda mu nkola ey'enjawulo ate ye mwana omulenzi aliwo akutte muleeta omulage bekikwatako abo bonna yena gy'atwala teri kantu teri kibayinza kuyamba tebalina teri era tebalina kyebasobola kukola kuba si be bateekako si be balonda si be basalawo babeera wali nga bakuba nduulu enduulu ogimanyi abo bakubi ba nduulu mu kuteekawo Obwakabaka obulala oba mu kuleeta omulangira afuuke kabaka nti naye ng'ate muno neera Ssaabasajja Kabaka aliko era si yatulaga omulangira n'alya eŋŋoma abataka baali bagezi nga senga yanaabeera n'obuyinza obwo obusembayo obuteekako kabaka omulala asobola okukola ebyambyone n'abayisa bubi ali namala n'akola ki n'abaleetera omuntu omulala y'omu oyo n'abagamba kambalekeera basibire mu bbwa naye ekintu ekituufu omuntu yenna ng'anaddako gwe osobola okugamba nti bannange wamala oyo mwana wange bwe mubanga mutunuddemu mumulowoozangako mulungi awo kabaka aba amaze okukubira ettaala era aba amaze okukulondera aba amaze okukulaga ye gwe yali agadde amuddire muki naye nga tekitegeeza nti yagenda okudda kakati kyemulaga ti nga tannawandiika ddaami nga tannakola bintu ebyo alabiira bekikwatako abagambe nti wano mutunulanga wano kubanga abataka baali babasiiza ekifaananyi ekibi eri Ssaabasajja nti tebamwagala nti muli balabe be oyo yasinga okuba omulabe wa Buganda era nkubira Ssaabasajja omulanga ogutakungula omuntu yenna bwajjanga mu maaso ge n'amugamba nti abataka tebaagala Buganda asookanga n'amwetegereza n'amwekkaanya n'amuvuunula n'amuvuunika kubanga nze ebbanga lyemmaze nze atalina history mu Bwakabaka bwa Buganda sirabangayo mutaka atayagala Ssaabasajja sirabangayo mutaka ayogerera Ssaabasajja mafuukuule
era bwe tuka ku Ssaabasajja omutaka ne bwebanga eri byatabuse eddaga nti wano tulekewo wano tetulina nannyini kiggwa yakikola ki yakiweebuula era teriyo muntu yenna mutaka gwe mmanyi mu Bwakabaka bwa Buganda ayogerera atayagala Ssaabasajja. Kati abali baali bakifudde ng'ekivume nga y'emmundu yaabwe. Ssaabasajja abataka tebakwagala, baagala bino baagala nebiri, toba tusisinkana, toba okola oti naye bo ne baali bo bamanyi mukama waabwe yaani ye Ssaabataka. Mukama waabwe yaani ye Ssaabasajja. Ssaabataka waabwe yaani lwakuba bukyangadda sirabangako nsisinkano yonna y'abataka ba Busolya. Anti kati naye ekizibu Ssaabasajja oluwonko lukyaliwo, tewakyali luwonko era tebakulimba, tewakyaliwo terubanga nawo. Iye Mulangira oluwonko luli lwajjawo lwa nsonga. Kankubuulire naffe twali tutegedde bulungi ani akola ekyo. Kibadde kikolebwa bali ab'Emmengo okujjawo okuteeka nga bo we bakola divide and rule baba bayiseewo ng'abataka baziyizibwa okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Abataka ab'enkizo si bwe Ssaabasajja kati abataka abasisinkana yasembye okubasisinkana si bonna mu kaseera katonda tuka kusinkana abantu bawera 5 mulundi gumu. Ab'enkizo kuba waliwo ab'enkizo. Ab'enkizo kati wamala jangu najja ne basisinkana ne boogera ku nsonga bonna kiri kitabo ekinebwe n'atuddiza amawulire n'atugaa nti Omutanda gy'ali agamba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Amawulire ago abazzukulu tetugamanyaako. Amawulire talina ye buzibu na mutaka yenna era abeebaza okumujja e Namibia mu ntata. Yasiima ate oba yasobola n'okugamba ekigambo ekigamba nti Walusimbi bamuveeko addukanye ekika ky'effumbe. Nze bwe nakakasiza nti Ssaabasajja kati ali ati alaali okujuulira jjajja Kigumba Walusimbi mbiro za nkya kwe yateekayo. Beene yawa okulamula yalamula. Beene yagamba mpulira kuba yategeera ebyamateeka n'abamuteekako abamanyi. Kuba yagamba Walusimbi bamuveeko akole. Yatulamula bulamuzi. Atulamula bulamuzi. Yagamba Walusimbi kitegeeza nti yabimanya nti bino bye bakola bifu. Tosobola kugamba muntu wa myaka 15 nti mukyamu. Ekyo ekikulaga nti abantu abo balina ekigendererwa ekyabwe ekikusiki. Naye ng'amawulire ago public teyagafuna, abazzukulu tebaagafuna nago. Ago tebaagafuna. Bikyali bya mu nkubo byo. Uganda y'enkya tebagiriiko. Nandisuubidde ekiwandiiko okuva mu bataka b'Obusolya. Tekyali kiwandiiko. Era teyakiwa bataka bakulu ba Busolya. Yakiwa omutaka omu n'abaaliwo ate ab'Emmengo abatayagala kifulume bwekiti. N'agamba nti akole emirimu gye bamuveeko. Ng'ategedde nti bamunyigiriza buki? Bunyigiriza tajja kugenderamu eyo ggaali. Kati nakujjonyola ku byenkuuka. Kuba nandisuubidde mukadde nandisuubidde nti twandifunye okulamula kwa Beene nti Ssaabasajja Kabaka aluŋŋamiza oba alamudde nti mbiro za nkya okujulirwa kwe kuwuliddwa era eno ye kwe kulamula kwa Beene mbiro za nkya agira abeerawo officially. Yaani yalekawo Owolugave. Obuganda tebwakimanya mu lujjudde. Anji? Obuganda twakimanya mu lujjudde. Nti ki? Mwakimanya muti? Ssaabasajja asiima nga bw'ayagadde. Okay. Ate nja munga nti ngambye kino ate ogamba nti kukuba kumulaba mukamwa. Yes. Tayinza kushima ate enkyaggwe n'okyanoga nti ate nga teyawandiise. Byebyo mayiga byakola ne banne. Ssaabasajja n'atuwa ettaka n'agamba nti yawandiikawa. Okay. Ate waliwo ekintu ekitawaanya abantu kye batamanyi. Nze omanyi siira history mu Bwakabaka bwa Buganda kebe Uganda byonna bizze wendi nga ndaba. Bw'okimanyi nti bakatikkiro bonna babaddeawo mu Bwakabaka bwa Buganda ba movement. Omuntu omu yekka abadde akola ebiri contrary muliika. Era gwe mbadde ogenda okuleeta. Gwe mbadde mpakanirako. Kati yali wa kibiina ki? Simanyi kibiina ki kya byabufuzi naye yakola contrary n'abantu abamu okutuuka okumuyita Nalukalala. Ne balina ekibiina kye bali bagambye nti kino kye yalimu. Ye alina kino kye yagambye nti wa kino. Kozika yabeerako mu DP.
kwa DP kibiina kiruddewo. Mayanja Nkanji yali wa kibiina ki wa movement mwe yali mwe yafira okufira nga minisita. Semogerero likakabuuza ati yali aladisi wa movement. Jebbi yali inginiya mu State House bwe mpulira mulika yekka kakati kataliko wa kibiina ki okimanyi? Simanyi ebibiina bya bufuzi bibagwa. Kye kugamba ekizibu emmenge ebaddeyo ekintu kimu egutali musango okubeera si musango kubanga ekyo twakitulako ne tubuuza nti wakiwe tuwabeerawo ba bibiina etugaa nti emmengo bw'ojjawo omuntu yenna akasaabeera ng'akola ebiteekeddwa okukola emmengo omuleka akole. Tekyongedde okuleeta ebyobufuzi biri partisan anti kati ebibiina partisan politics ali ku climax mu gavumenti y'obwakabaka bwa Buganda. Era tukubira president omulanga atuyambe kubanga partisan politics bwayingira mu bafuzi ab'ennono eggwanga liba liyinza okuwonoona. Nate president obuyinza mu butise bungi constitution mu obuyinza bungi ate bano we abataka b'obusolya lwaki simu abasikuba buli ekikwata ku Buganda obwakabaka bwa Buganda abasajja abataka b'obusolya mu abalina otereza obwakabaka. Fountain of Honor kyeki Commander in Chief ye buli kimu kati tugende wani tugamba ani kale so tugamba President Museveni yalina obuyinza okujja ebyobufuzi emmengo ani yabiteekayo ye. Mbuuza gwena nti kuba nsuubira era okuviira ddala nga tannajja era byaliyo munnabyabufuzi kati kankubuulire munnabyabufuzi yenna ayagala okusavaivinga kyasooka okukola wano mu Buganda kiri eki kunyweza institution ya Buganda ekitali kikyamu naye ginywezezza otya okitegeera naye nyweza gyaginywezezaamu etali mbi oba ennungi bano ate bagirabisizza nnyo kwaffe tukimanyi tukitegeera zinagamba sina history byabufuzi bya Buganda ne President Museveni sina byabu history na bwakabaka bwa Buganda naye siri munnabyabufuzi era soogera byabufuzi naye mbimanyi era mbiraba. Okkiriza nti ebyobufuzi byongedde okutattana ekifaananyi ky'obwakabaka mu Buganda n'obwakabaka obula anti waliyo ababiriiseeyo olw'okweyagaliza ebyabwe ne baga nti waayi tukola nnyo ffe otulaba bikisi kyalibadde ekituufu kubanga ne President akugamba nti ebyobufuzi bya bulimba bya buyaaye tebiri mu makulu kati bw'obiteeka mu institution y'e Buganda oba oyinoona Buganda oyinoona kabaka byakwerengera mu kamwa blackmail kakati bw'olaba omuntu ateeka ebyobufuzi emmengo era President olina w'omugambira nti ye yabireeta yagamba nti temubiteekayo era bagamba temubyetabaamu wabula abayingirayo bali abamugamba nti ffe tujja kukola tubiteeke tubitadde bw'omala omulonda wali ng'agenda eri tugenda biteekayo kati yo oyagala akole ki ate abazzukulu be bagamba nti ono atutabukidde nammwe nga muzinga emikono kati mwagalani aba atereezaani bajjajja abataka ab'obusolya okugenda ewa president kyo si kya byabufuzi ekyo kuba oli ye political head w'eggwanga lyonna. Kaakati kankubuuzeeyo kino nkubuuza kino okutambulira ku luguudo lw'e Masaka kya byabufuzi oba si kya byabufuzi? Kubanga lukolwa president yita mu nkiko ogiyiteyo ogenda otuuke e Masaka toyita ku luguudo president lwakoze byabufuzi. Ne president si yakola enguudo government kuba omusolo gwa bannansi gusolezebwa bannansi president tumuwa buyinza kukola ebyo bye tutasobola kwetuusaako so enguudo bannansi be bazikola. President alina obuyinza obugamba nti ekyo sikijja kukolwa wadde badde musazeewo wali okirabyeko oyo yenna akyemalira nti obuyinza abuyina era netabikola bukozifwa. No mu democracy majority takes it all.
bannansi bagamba manye ngeri yesirimu na yabufuzi okutuddeyo emmere ontutte yesibeera eyo siriiyo ekitukomewo ku amaanyi ga Katikkiro Charles Peter Mayiga omwaka oguwedde bangi bakyogera nnyo era nekyeyongera okweyoleka nti nga tekikyali kya lugambo nti ddala kituufu amaanyi galina gasukkiridde amaanyi ge mangi yakwata omuzindalo buli wamu buli kimu yalagira ekyo nga n'olumu statements zakola ziri personal nti ana statement gye yakola nti nze nabawaawo naba craft abali emmanga wano awalinga university yali ya ewali ettaka ly'obwakatikkiro yes bwawali butikkiro nze nabawaawo naawo n'avayo n'agamba nti katunkulaga obuyinza bwe obuli form obuli practical yali akuuma Ssaabasajja Kabaka nze namugamba agende ku misomo nze namukkiriza ddeyo ow'amagye naye mu sense of understanding nga olimu nga wasomako ekyo olaba gyekiri amazima amatuufu UPDF Act ya 2005 nagibikkula nga Katikkiro aba alina genda mu nkomi kati waliwo ekintu kye bayita nti weeyitiriza asobola okukyogera ekyo nga yeeyitiriza kuba serving militant omunnamagye yenna okuleka commander in chief of the armed forces of the Uganda People's Defence Force omuntu yenna anoonya amaanyi alina ebigambo byayogera ebikumalamu amaanyi Katikkiro wa Bwakabaka bwa Buganda ono aliko yasinze okuba n'amagye okuumwa mu mateeka abo buli wosemberera emmundu n'obulabe bweyongera buli wosemberera emmundu n'obulabe bweyongera buli wosemberera emmundu n'okutya kweyongera obulabe n'okutya mu bintu ebi kasita osemberera emmundu bikusemberera nabyo kati buli olaba nti omuntu alina amagye mangi ebyo bibiri aba abirina fiya be muli kumpi nnyo n'obulabe aba alina bungi Eka nkubuze ne ku kyamagye wali tukyali ku kyabuyinza kiki omukulu amagye ge baamu yani yagamuwa atani yagamuwa yiyi mukadde wange obaddewo mu Bwakabaka aja nkubuuze ani yamuwa amagye gegedde okibuuze omuntu yenna omusirikale yenna mu nsi okuva ku kopolo akuumwa ddi Sergeant akuumwa ddi Sameja warrant officer 2 second lieutenant captain major lieutenant colonel byani byonna buli omu alina omuwendo gw'abasirikale abamukuuma abamubeerako kopolo tebamukuuma bamukuuma nga bali mu lutalo kubanga yabeera ku front line owulira bulungi nnyo kakati omuntu waliwo oba brigade oba platoon yeri mu lubiri nakugambye byamusemberera okutya kwamusemberera n'obulabe bwamukolaki ekwana Bakatikkiro abaawumula be nayogerako nabo nagwe nabuza kule mugamba amagye gano motoka ezali zikulembera amagye waliyoga nze nalina musirikale wange balinanga babiri ekinene nnyo babiri bibawanga nabo tebalina bulabe n'okutya tebakolaki tebalina nsonga kyeweesoona amagye emuweesa ani agamuwa Kabaka baamuwa yes Kabaka protection unit Loyal Guard yes Loyal Guard eyo eri mu lubiri Kabaka taliiwo Kabaka alina emirimu ono gyamugamba nti gyenkola yali mu ttafaali we yatandikira okutambuza amagye amangi nga yetereka mu kiti nti tuba ne ssente ki bayinza ozitujjako okuvuula amagye teyagavaako n'agatwala agayina nga naye kyoba omanya teri amukkiriza kubeera n'abasirikale basukka babiri baba mukuumako kyalina ki yaani gavumenti bweba ekuwadde egenda kuwa amagye ngaago n'emmotoka route open egikuwa ogirabako ng'agiina zino zize yezeegulira anedda naawe Katikkiro alina emmotoka ezimuggulira ekkubo ezigula ekkubo zize ye yazeegulira ku ssente z'Obwakabaka bwa Buganda nedda naawe mulangira lindako ate towaayiriza nnyo lindako
emmotoka ezigula ekkubo kuba ntera okubeera waawo ng'ayingira bulanga azze okuweereza endabanga kati buyira kisobo bwolaba gavumenti y'ebugaba gavumenti kati egaba Land Cruiser era ne yali badde muwadde empya ng'alina kubibe abamu system kati babasasula omusaala kyokka tebamanyi nti bali mu system era babasasula tebaliyo gyagenda kubanja akawunti ye yakuwonyedde togamba asobola okwewa amagye nga si command in chief oba aduumira oba division wano oba kyaduumira amagye yaduumira emirimu gya kabaka gyonna kati ayinza ate obuteewa ate kawo statement egamba nti ABCD ate bagambye amagye yageewa kyalina okukola akwata mejo naaliwa n'aduumira Royal Guard n'abeera mu ngalo zetta namugamba tugenda wano jangu n'amagye 10 noli najja nago tebagenda kukola mirimu gya kabaka atuuza waliwo engeri endala gyagafunamu kyogamba yagaduumira n'agamba nti mwe muyitewo wano mulinnye wano ebyo byonna bikwoleka kibikulaga ki luli bikulaga nti alina fiya mutiitiizi alina n'obulabe bungi bwatyo amaanyi gano galaga ki g'amaanyi nange omwaka oguwedde nga munnamawulire sijja kulimba nagalaba obuyinza bwali bungi omuntu yenna kasita akuumwa ennyo omanyanga fiya factor eba eri kumpi nnyo nebimutiisa biba biije bimweraliikiriza mazima power yali too much ate ngeri centered ku muntu omu nga tegabanyiziddwako kubalala kizibu bwobanga gweyogerera obwakabaka wa Buganda gwe katikkiro waabwo gwe muwanika gwogenze mu nkuruze ya Ssaabasajja gwogenze wano kitegeeza oba ovuluze buli kimu oba ovuluze tosobola kuzina nga bw'okuba ngoma nga bw'oyimba okyobola obwakabaka Buganda is an institution ebintu bingi ebikolebwa mbigabanwa emirimu gigabanwa naye bw'ogituulako kitegeeza kyekyo bonna batusanga baminisita twogera nabo ne batubuulira ne batuga nti omusajja yeefuza ekintu buli kimu yakikola teri ayogera teri asobola kugamba kino ate bakugambye abataka bakola emikolo DBS tesobola kukkirira manga wano Kinyana Mpindi NBS nejja nawe nojja Uganda yencha lwaki bana bali kumpi tebajja kikulaga nti waliwo ekitagenda bulungi naye amazima tugenda gwogera mpaka kuwulira bubi obeeri yali emabega w'amaanyi gano kuba sisuubira nti omukulu asobola okubeera kyereeta ne yeetuuzaawo amagye n'ageewa kuba mulangira sewo n'emirala n'ogamba nti omusirikale abadde ankuma namugambye agenda bwino kankubuleyo kino that was a big statement kankubuleyo kino addemu akyogere kwanza nyina munamateeka yagamba agenda muwaabira addemu akyogere kululi teyamufuna yaganja kumuwaabira ambula engeri gyeyakkirizibwa amagye okugenda kuba omuntu ayinza ogamba omanyi tosobola genda mu kooti ng'oyinaki nga toyina facts tosobola teyazifuna yazimuwa akatambi nkakyaliwo agamba ati nga yagamba yes kuba oluvannyuma Felix Kulaije bwe yavaayo n'ayogera Katikkiro n'avaayo naye n'akolaki n'ayogera Felix Kulaije teyaddamu kwogera tekisoboka omanyi wano kati kankubuleyo yali afunye sikaala eno Uganda yakirwanire omuntu asobola okuba nga yafunye sikaala nga bw'ogiraba nga yagifunye owulira onalaba nga muli awo muliwo vacumu eri awo teri agijjuza n'agijjuza bwamala ojjuza ogenda kulaba nga si yabikola oli agamba sijja kutawana n'ebyo obuyinza omukulu bwalina obwo bunaaleka obwakabaka bwa Buganda mu kiseera wano wetulaga ne wetuli nga buli waggulu olw'ensonga nti asobola nina byempuliddeko byenkyanoonyereza nti agamba ekyo kikolebwa ekiti kikolebwa ekiti anti ekijja omanyi birekawo obwakabaka ekijja omanyi kinyaga bitono kakati tumaze okutegeera kyakolaki kyagamba nekyali ebisinga tebijjayitawo abataka ekibadde kyonoonye kati kankuwulire Buganda eno kubeera soul monopole bw'oba wasomako monopole mubi nnyo ng'omuntu ali mu kintu bwogo luli tebadde ayogera mazima kugoogera nanafe abalina facts tetusobola kwogera nga twasirika naye kati ajja kwogera twogera ajja kubyogera nga tubabuusa kankutwale ku kya flow of information bwentunuulira obwakabaka bw'e Bungereza n'obulala flow of information yomanya
bino bivudde mu lubiri. Katugeze bwe tugenda ebungereza Buckingham Palace era omanya information enevudde mu lubiri enevudde wano buli omu n'obuvunaanyizibwa w'olubiri. Yes. Naye nze nkigobera okuva ddala 2019 mu kudugala kwa Ssaabasajja Kabaka nga byenzize ntegeera mu nnono. Nasuubira nti press conference yasookera ddala eyali mu Bulange Mengo nga Katikkiro ali awo wabweru ayogerako eri bannamawulire ng'atunnyonnyola ku by'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Omulangira Kasujja yandizze era ebyo yakola kikyamu si yateekwa bintu bino bitulekawa nga institution eya Buganda Obwakabaka obwegombebwa Buganda okulaba nga ne flow of information eri ku muntu omutetambula Buganda yali agitutte mu mbeera etali institution nga kintu kya muntu ye gyagitwala ffe tugitwala mu institution. Kyovula baliwo obuzibu bungi omuntu abadde alowooza nti ekintu kye bw'ati kyekizibu. Olaba tugamba Ssaabasajja waffe munnange nti eyo vaayo tuli bwe tuti ne bwe tuti oyo byakola bibye nga ye ebintu bibeera bwe biti. Kyovula buli kintu bajja bakyawula era bigenda kweyawula. Tulina akaseera katono ebintu byonna kati kankubuleyo kino Ssaabasajja tumuwuliza era tumumanyi kati kyagamba. Tubitegeera bulungi nnyo byagamba era tubimanyi era tujja kubituukako. Oluwonko lukyaliwo kuba omwaka ogwedde nakyo kyeyoleka abataka ba Buganda ab'enkizo ennyo mu Bwakabaka kyeyoleka nga amazima temukwatagana na administration ya Buganda. Administration kyeki? Gwe boyita abapakasi nga temukwatagana. Gwe bayita ki? Baweereza ba Ssaabasajja Kabaka abaweza b'Obwakabaka. Kiki ekyo kale kize mu Luganda olutegerekeka amangu? Abayambako Ssaabasajja Kabaka okukola emirimu. Basasulwa tebasasulwa? Kugenfuna gemmanyi sinza kwewunza basasulwa. Central government ye omuweereza asasulwa, omuyambi, omupakasi ow'ekiseera yasasulwa. Naye omuntu atasasulwa ye mutaka talina musaala gwasasulwa. Basiimibwa. Ani abasiima? Bafuna akasiima. Ani abasiima? Erina byesasulwa kwewunzizaamu central government esasula abakulu abali emmengo. That's the fact. Ebyo nabifuna okuva mu nsinkano ya president ne Kabaka ebbanda ensinkano eyo yagwa obugwi. Kati lwaki omanyi ebyo mbimanya abakankubulire ekizibu ekiri wano Abaganda ekituwononye kiri eki butaagala mazima. Amazima gonna kabisa omuntu wena buli bamugamba amazima ne yeewunza. Kyesimanyi sikyogerako naye ekyo kyo nkimanyi they are paid. Kati omuntu gwe bawe ssente gwe basasula ongamba nti si mupakazi. Olw'ensonga president yawabula nti ministries ezimu zigattibwe n'omuwendo gw'abaminisita gukendeezebwe. Njagala okuluma ku muzzukulu wange ku muganda wange Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mulume Kutu. Omanyi ffe tukkirizibwa okuluma ku Ssaabasajja Kutu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Baganda bo bannyoko bali mu mbeera mbi. Bino saali byogeredde wano naye mmanyi bijja kutuuka oba nsuubira biyinza okutuuka wonna we binaatuukira. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Baganda bo bannyoko bali mu mbeera mbi. Lwaki njogera bwe ntyo? Nina obukakafu kuba ndi mulangira. Of course era kyovalaba nkukyaza nkuleeta simala galeeta buli muntu kati nno kankubuulire Ssaabasajja muganda wange sikuweebuula sikutyoboola abapakasi be wakwasa omulimu gw'okulabirira baganda bo beegatta ne baganda bo bataano ebintu bya kitammwe byonna babirya okubimalawo nga bali beeyaguza lujjo. Mpulira Mulange. Olaba n'ennyumba mwe baazalira Ssaabasajja eya Muteesa Makindye waliwo eyagitwala Wasajja yagitwala ye lwaki neekukuuta
n'agizimbamu ebyayagala. Amaka agatata waabwe kati bakyalina we babeera. Ssaabasajja Ssekabaka yazaala abaana 24, abagabana bali 5. Ekyo ogamba kya buntu bulamu? No. Ssaabasajja era tebabimuteeka, tabimanyi. Nze natya okubanga Ssaabasajja tamanyi ebintu ebyo. Ng'abantu babba ebintu byabwe naye bamubba tamanyi. Abantu ebintu babibbye babimalawo baganda bo beeryankuta. Abalwadde bali bubi. Ate era njagala nnyo n'alinnya w'ekibulala Dina Kigga. Kuba ye muwala mukulu w'amaanyi ayingire mu nsonga zino. Agende alabe mwannyina oba atuule ne banne bakikoleko. Kati ekikwewuunyisa abantu 5 bafutubadde ku bantu 24. Owulira? Mpulira bulungi. Nabasisinkana, nina be nasisinkanako be nalabako. Abantu 17 ne baŋŋamba tugenda kuwaaba. Ne nga mugenda kuwaabiraani. Titugenda kuwaabira Ssaabasajja. Ne bagamba mulaluse mubadde mutya. Kubanga mwe munawaaba ab'ennyumba talina gwajja kuwa authority kukola ku kintu ekyo. Ye kennyini yajja okukola ki? Ne ngamba nze nja muluma kutu. Agonjoola ebizibu abataliwo, yes. Kubanga ye mukulu kati yalina okugonjoola ensonga eno. Ssaabasajja be wakwasa omulimu gw'okulabirira bannaabwe tebalabirirwa. Baani abo osobola okubamenya abantu ne babamanya? Mbakumenyere? Yes, obamenya abagize abaleetedde bannaabwe abagiza bannaabwe kulitala. Mbadde njagala. Yes, nsooke nkumenyere bonna. Nkubulire n'abafuuse ekizibu. Obudde tubulina. Essebo mulange. Obudde weebuli? Weebuli. Okay. Kanoonye. Kogirese ensonga eyo. Tugigirewo ddala. Abaana bamuteesa asooka omumanyi. Ye Kiweewa Luswata. Essebo. Oyo ebyamutuukako naye n'okumuziika baali bagaana omumuziika mu masiro. Oyo naye bye yayitamu. N'abaana be bayitamu toyagala kumanya. Prince Robert Masamba Kimera oyina omumanyi wali omulabyeko? Sijja kulimba. Beera sinnungi. Owookusatu omulangira David Francis Suuna Kayima omumanyi? Mwana wa Muteesa. Owookuna Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yali yaddeko. Owookutaano omulangira Frederick Wampamba Suuna omumanyi? Simulangira wa Ngoma. Ow'omukaaga omulangira Henry Kalemeera omumanyi wali omulabyeko? Oyo mulya naye simulabangako. Ow'omusanvu omulangira George Michael Ndawula mumanyi? Yaluwa oyo omumanyi wamumanyirawo? Yani si ono. Oyo nga yeetunda nnyo. Oyo naye talina bwali. Aneelimba kaaba. Talina bwali. Wanatuuka n'okubuuza omukulu ate bw'atuuka eyo mu ebyo nga mulangira mulamba. Kikutegeeza tayimiridde. Yes, no. Omulangira Joseph Ndawula oyo tumumaze. Omulangira Joseph Ndawula. Oyo gwemmanyi Joseph Ndawula gwemmanyi. Yes. Ow'omwenda omulangira Richard Walugembe Bamweyana omumanyi? Omulangira Katabaazi Mukaalukidi. Muwulira oyo? Omuwulira? Yes. Naye omulaba ali atya? Omulangira Patrick Nakibinge omumanyi? Muwulira naye. Baana ba Muteesa. Oyo muwulira. Omulangira Daudi Golooba omumanyi? Muwulira. Omulangira Herbert Kateregga omumanyi? Omulangira Frederick Mawanda Mutebi. Oyo muwulira. Omuwulira? Yes, sebo. Abo bonna njogera baana baani? Ba Muteesa. Prince
omulangira Daudi Kintu Wasajja oyo mumanyi ono aliko akabuuza naye yafutubadde ku banne y'omu kwabo kaakati Kasujjurubinga yagamba simulangira takolanga mukolo gwonna baka twabulaba ate ne byempuliririza ddala kati okuzaalibwa kwe nkumanyi ono ne Nabaloga okuzaalibwa kwabwe nkumanyi n'aba programu ndala okuzaalibwa kwono ne Nabaloga mbimanyi ebikwata ku bano abafutubadde ku bannaabo biriko ebibuuzo biriko ebibuuza bebaali badde abavunaaniza abakwata ku bannaabwe nga babawa ebyobugagga estates zaabwe ya Muteesa naye be bamu kuba bafutubaddeko babirya buli kubisaanyaawo bazimba mayumba Bulaaya bazimba eno bagula buguzi bannaabwe balirya nkuta nkulage ekifaananyi kya Teyeggala nkulage ku kifaananyi kya Teyeggala osobola okunda siiza mulaga abantu oli mwannyinazi nze nganze nja kikulaga nga pulogulaamu tuli wabbali waayo lojja okakasa nti abantu bano babi kuga abafunye mu estate afunye mu byobugagga na bice Teyeggala ndeka namba 16 Dolose Kabonesa Namukaabya Nasolo omumanyi oyo muwulira bulungi Prince Dina Kigga Mukalukidi muwulira ono ye nalinya w'ekibulala gwe ngamba yes tunula mu banno bali embeera si nnungi abantu bali bagambe ko abafutubadde ku bannaabwe kubafutubadde wakatulagako omu ne Nabaloga naye ali ku kiri ekikoosi ne Kagera ali ku ekyo ekikoosi Wasajja ali okwo bali bataana abo tebakumala nabo beemanyi abafutubadde ku bannaabwe ebintu babyezezza bokka owe 18 Sala Kagere Nandawula omanyi bulungi omumanyi bulungi yeka yalwa sono Mugunde yali etumuleke kasa mwana wa Muteesa kinenga mumanyi bulungi Prince Omumbejja Kasarine Agnes Nabaloga ono yegatta ku kikoosi mumanyi bulungi ono naye onaliko ebibuuzo bingi ono tujja bite maatema wano okakase owabiri mu Lubuga wabeni Lubuga omutuufu gyali naye naawe omulangira Prince Omumbejja Jeni Mpologoma n'aba naakulya omumanyi oyo bamutawanyize bamugobedde na Bulaaya gyali yakuba kyeyo 23 Kasarine Gertrude okenda kubba kuliwa waliwo mubuulizi w'enjiri yaliwa ali ebweru eyo era yoyo omukazi wattu abo n'abonere yanoonya kyakulya Gertrude Christine n'aba naakulya oyo mumanyi tina gyali oyo erinnya siripu Diana Baliza Muggale Teyeggala mumanyi Teyeggala omumanyi tomumanyi tomumanyi nkukakasa Teyeggala Kaalaala Teyeggala Nyindondaalo Teyeggala Kabirinnage Teyeggala njogera ekindeke ki mumanyi bulungi osebu mumanyi kati bwe mukulaga tomumanyi simu yange endala oyo mumanyi mutegeera kyengezaako okutegeeza tokitegedde kati wakuyitako bw'ati Teyeggala oli gwe mmanyi gwomanyi si yeye nkufunye bulungi lwa nsonga egi Ssaabasajja abantu be yateekawo balabirire estate ya Muteesa bazze kuba naawe ne babafutubbalako ebintu babiridde tebabawadde genda onoonye Teyeggala omubuuzi genda onoonye abaana ba Muteesa bonna benkumenyedde obabuuze muli mutya nabalabako nyina benzenda babona kumpi mbasisinkanye nga baŋŋamba kyetuyisibwamu si kirungi abantu bataano kati no baali bakuza ne Jubilee oba ya Muteesa Namirembe amazaalibwa ge bya Muteesa baali era bataano abo babalala babayita ne bwe batajja baba batuufu era ababatulugunya be baaliyo baali bataano David Kintu Wasajja n'alinnya Nabaloga Lubuga
aliwo omulala Kagere owokuna nedina abayo leero akubaye tali mu bintu ebyo ani abayo oyo wange abayo alowooza nti abantu bitambula bulungi naye ebintu bitambula bulungi kyovula bannuma Ssaabasajja ku kutu nga mugamba nti Ssaabasajja estate ya kitaawo eggwaawo naye nga bagifunamu bali bameka bali bataano yamba boggolako yogerako baako kyoyogera ebintu bitereere eyo no program ejja kuba nnene kuba waliwo ne investigatives zetwakola ezimu zesaaga kugane nga neddaka mbiteeke wabbayi naye bingi ebimu byoyogeddeko mbimanyi ateze kati kankubulireyo kino bwe bataabitereeze ngenda kwogera ebisinga awo ku byemmanyi ku bimu byoyogeddeko waliwo abamu benjogeddeko nabo kuba omenye nga bakuku ekinjogezeza muganda wange nesigenda mu details kuba manyi yajja bitereeza bekikwatako abamanyi ababuuzi lwaki njagala ayite omumbejja teyeggala mu kaseera kano ayogereko naye oba asobola okuyimirira naye awo mu mbeera gy'alimu olw'okubonyaabonyezebwa abaddukanya esiteeti ya kitaawe bonna bolaba abesimaalisi abatambula tibabatambula bwe batinga bava mu nju ya Muteesa bonna babonaabona bakaaba bajja kubuuza nti gwe sipokesimaani waabwe nze ndi muganda wa Ssaabasajja baagala kumuloopa katulunye mu kyawa katikati nnyo tujja abakulu tweyongereyo katujje nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buliyita social political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Mulangira ebintu bino nga tumaliriza ebintu bino Ssaabasajja Kabaka abimanyi ebintu bingi kati kankubulireko kino ow'emmamba ebintu bingi Ssaabasajja tabimanya bateekawo ekifaananyi ekiraga nti buli muntu akola ki ali bulungi mu mbeera y'obwakabaka bwa Buganda so nga tebali bulungi kyova olaba mulumye ekkutu olw'obutasobola nze kumutuukirira kumubuulira ate bw'anaaba abifunye ajja kubimanya mbujjuvu bwabi mbimubuulidde. Ensonga eriwo yakumuwaabira ensonga eriwo Baganda be bali bubi naye ng'ate alina bye yakwasa omulimu ogwo gukola tebagukola bakola byabwe bo beeriira mu byabwe. Ensonga eno yali emutuuseeko ate emutuukako wanze ngi mutuusaako muganda we bali bafunamu bakolamu bakozi bafunamu bufunyi tebamufaako tebafa ku bannaabwe beeyagaliza bokka bamululu ate nga Ssaabasajja atugamba omululu omululu gulya buli kintu balina omululu. Tugenda kusika omuguwa nga tumaliriza okuwa wakati wa abapakasi na abataka ba Buganda. Ensonga eno esobola kugonjoolwa etya era ekosezza etya entambuza y'emirimu Mwakabaka kubanga bwe bakola checks and balance tewakyali agikola bakola byabwe naye kati nkubulira kino n'olutalo teri buyinza bwe bakuwa buwi kati buyinza bwakulwanira okubuuziza tulina bulwanira mpaka we tubukola ki bwe tubufuna ate abataka Ssaabasajja era nkuluma kutu abataka tebakyajja mu mikolo gyo lwaki bagizira abapakasi babasimulizaako nnyo ebisooto era we bagamba kati nti abataka gye bali eyo Ssaabasajja gye bali batudde naye abataka bwe bajja abangi ennyo ku mukolo baba basatu oba bana Tebaennaku zino kiraba BBS ereeta nekulaga ekifaananyi nti n'abataka ba Buganda bakiikiriddwa Jjajja Namwama luli baabasomanga bakyabasoma basome ki abataka baabivaamu zibu nnyo okulaga nti weema ejjudde abataka ba Buganda luli bajjulanga abataka ne bakatikkiro Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi nze Buganda oba mweyana
nkubuulira abataka baava mu mikolo yo tebakyajja bagikoowa lwa nsonga abapakasibo babasimulizaako ebisooto bakoowa jjo ate bakulaga bwe batuuka mu mukolo nti weebali nga tebaliiwo. Ekyo Ssaabasajja kyetegereze kituufu, njogera mazima nze agakaabwa. Tebakyajja babikoowa bava ku bapakasi okubayisaamu amaaso. Kati essaawa yakulwanyisa ssebo Ssaabasajja buli asoma abataka n'abagamba nti bataka bali bwe bati mu mukolo nga wooli mugambe bajje bayiteko wano, mugeti bajje bayiteko wano mu maaso lojja okukakasa nti baakoowa. Kati bataddewo n'enkola bagenda sima bakyala eyo ku bika balabe simanye ebika bitunula bitya biri bitya bakyalayo lwa bigendererwa byabwe. Abataka tebakyajja, tebabayamba, tebalina kye babayambye mu bulamu bwabwe. Abataka tebalina butaka, tebabayambye kufuna butaka. Abataka bagamba ntukooya abantu betubeera nabo ng'ate batuyisaamu amaaso batusimulizaako ebisooto ng'ate balya banywa bavuga emmotoka nnene zimpenkoni bo batambuza bigere ne bagamba katuleke ebintu bye balimu tetujja byetabamu. Era ekinene nnyo babawo bana oba basatu, ekyo mu Bwakabaka bwa Buganda gye kiri. Omutaka bw'atajja ate mu Katikkiro we kati tekyali ajja kakati Ssaabasajja kyovula muluma kutu mubuulire ebiri mu Bwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bugenda so mu state of Buganda's address ebigenda mu maaso. Ssaabasajja abataka baakoowa ekkooti ya Kisekwa. Yes, kankutwaye ddala mu ntalo oba okusika omugwo munda mu bika bya Buganda mwaka oguwedde era ebika byagenda maaso okubeera nga oyo si ye Oromo omutuufu, oyo si ye gundi omutuufu, ono yalina okutuulawo okusika omuguwa okwo ne kugenda ne ku butaka waliwo abaagala obutunda ate gundi ate no si ye omutuufu. Ebintu bino n'omwaka oguwedde byeyolese nnyo n'okutuuka mu kkooti ya Kisekwa. Ekyo weekiri ne kkooti ya Kisekwa teyali badde mbi naye diro ebeera ennungi abataka balina okuba ku ppano. Diro lya Katikkiro diro lya Katikkiro si Katikkiro ono Mayiga Katikkiro w'eddiiro wanjawulo. Yes, balina okubaako ku ppano kubanga be bamanyi ebika be bamanyi n'obitegeera so si bano abatulwa ne babaleetera bwino ne basala. Ssaabasajja alina obuvunaanyizibwa obutula n'abakulu abo n'asalawo nga bwe yasalawo ku Ndugwa n'agamba mulindeeko bwekibeera bwe kino bwe kikiritereera. Tewaliwo kipapya muntu yenna mukulu wa kikanga ono kwali atagenda kuwangala nga nfudu. Kimuganda agamba nti ono bw'aba si mutuufu omutuufu yaluwa nti y'ono tutereeze okusinga obutatemamu kika nti ono bw'avangawo ono yaddako. Ssaabasajja bakulu banno abataka bo baakoowa kkooti ya Kisekwa tebajagale bawunyira ziizi kivume gye bali. Okusika omugwa ogenda mu maaso n'ekika ky'emmamba wetwogerera waliwo emberebeze egenda mu maaso waliwo we tutasobolera kukwatagana nga mirimu gimpu ng'oŋŋamba sebo oliwa wategedde nti wuuno bamuyingiza bulange wuuno gwe bakukusa oliwa naye nga ndi kati mu kaseera kano tuli mu kaweefube wabataka kutandika kuwasa bakyala omutaka nga balina okumanya omukyala gwawasizza n'ensoma ng'asomye atya omwana naddira omutaka mbigere byebuzibu obuli awo abantu bonna badde tebateeseteese baani abaana baddira mbigere katuli mu kuteeka te kyekigenda mu maaso. Abantu bayinza n'okubuuza omuzukulu wa Gabo ng'ataabibuuza mulangira ebisinga anti omulangira wano talina history. Kyekigenda mu maaso mu kika kyaffe wankubira essimu nga lwano ngamba oliwa kakati emmamba naye tugiteeke ku Ndugwa ate oyo anawagala ebyaka emeka ye anawagala nga nfudu. Kati we muba emmamba nga mwagala okwetereeza wuliriza ssebo emmamba we bayagala okutereera ennyonyi bwe bayagala okutereera oba kibi kye bayagala okutereera kati bakolewo stadium line entuufu bagambe nti ekika kibeera bwekiti kiri bwekiti ne bwekiti. Ono talinnya ku ntebe ono yalinnyako naye buli omu ataputabu ono bw'akya ku makya ng'alina by'ayagala ng'ataputa bw'ati ono bw'akya ku makya ng'alina by'ayagala ng'ataputa bw'ati ng'ayitawo ono bw'akya bw'ati ng'ataputa bw'ati. Kati Ssaabasajja alina okutula n'abataka be ne batereeza enkola y'ebika nga bw'erina okukola ki wonte tulina we tulaga
tulina gye tulaga we tuli bawano ate kiro kankikubulireko kino ebika bino obiraba abantu balinga abalowooza nti enkya bigenda kubulawo ebika birina gye biraga abakulu abali mabega w'okubitemaatemamu okubiteekamu entalo babalaki bagobaki ebika bitaba n'amaanyi abapakasi baba n'amaanyi nga gati ge balina kulwanyisa bika butajja checks and balance audit kyekitegeeza audit teri ajagala mu kimuno bw'ogenda mu ministry nga audit ezze abantu baagala kudduka kuwefukira kugenda mu maanyi omutooyi kati audit ekolerwa bataka tulaga watuddawa bataka okola ki kinani akugambye bataka sente ziyingira mekozi kozeseza ki bataka kati babagobawo bakola bukozi oyinza okwagala bajja ate babuuze oyinza okwagala kati ekyo kyekireeta obuzibu bagamba nti mubisanyizeewo ddala nga teryabuuza nga teri kubuuza wakiri muleete omufu bwajja omanyi omuntu alina sente asobola okukola ekintu kyonna kyayagala ewantu wonna mu budde bwonna mu ssaawa yonna mukadde wange ebigambo tunaabigattako ogenda oweereze eri ekisigaddeyo nkubira omulanga abaganda webirala tunaabigattako mu puroguramu eddako nti mwagale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mwagale nnyo bajjajjammwe abataka yes awo wakulu abataka ye Buganda abataka ye Buganda ey'enkya ne bwe munaakola mutya nga temwagadde bataka temulina kye mugenda kuggusa ne bwe binagguka bijja kugguka mbufu bwabyo ate bimale bibaddire abataka mubawe ekitiibwa abataka mubaagale temulowooza nti fe okwogera ku bapakasi nti tubavuma oba tubavoola tubatuvoola Ssaabasajja fe twagala nnyo Ssaabasajja era temulyanga omuntu yenna ayisa maaso mu Ssaabasajja wabula abapakasi okufutubbala ku bannannyini nsi kyekituleetera okuvaayo ne twogera ebikawanga omususa ate nga betwogerako ebikawanga omususa ate nabo baana baffe bazzukulu babataka naye ekibawaganyaza ne bafuuka abazibu kyenva obulaba tubaluma ku luwonzi bwaddene ligambwako nannyiniryo yensonga lwaki tubaliko Ssaabasajja Kabaka awaana atakumira mpeera batukumire ebimu byetakoonyeeko mukama ng'atwadde obulamu tukyaliwo puroguramu tujja kubeera nga tuzireeta n'okuba toki mu mwaka guno butya abaganda abazzukulu bwe tulina okutambulamu n'okweyisa kikulu tujja kutandikira mu puroguramu era katakumira mpeera batukumira Katonda kuma maaso moogi Uganda ey'enkya